الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه دائما وأبدا. أقول وبالله التوفيق رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين آمين آمين. tumwebaze Allahu subhanahu wa ta'ala nanyini matendo gonna nanyini wiza bwati Allah azza wa jalla bwakulabya yagadde mu ngeri gyayagadde ne mu kaseera kabeera yagadde akyatuwadde obulamu okuba ntussa tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Ekituufu lwandibadde nze oluusi nze aziikibwa olwaleero kubanga nziisa omuddu bwe twasomanga atabadde omuwalimu yakola n'essomero. Butuufu kitegeeza nti ligimu yaffe naffe Allah agikwatamu. Kiruma kumpi nga bwewangala n'omuntu emyaka emingi n'agamba nti alwaddemu bw'ati naku mbale bubaze Allah namukola ki n'amujjulla. Tumusaba Allah azza wa jalla baatutte abeere nga basaasira. Allah bawadde emirembe agibakuumire. Allah batadde mu bizibu subhanahu wa ta'ala tumusaba abeere nga abataasa mu buzibu bwe balimu. Allah atunyweze emitima gyaffe ku kigambo la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Olwaleero tugenda kutandika ku akatini ku kiyitibwa obulungi bw'okuyunga oluganda. Bino ntera bagamba nti okuva Ramadan lweyaga twasalawo okudda misomo ng'esatu tugikola mu murajaa mwegyo emisomo egimaze emyaka 5 ku 6 nga tugisomyeko. Bino twabisomako ng'ennaku z'omwezi 7 ogw'Ekkumi 2018. Abijjukira ntera okugabawo ekirabo muwandiika w'omukono ng'ekirabo kikola ki okitwala. Fadlu silati rahmi wa khuturatu qati'ati rahmi. N'akabenje akali muntu okuba nti akutulawo oluki bibiri. Natambulira nnyo mu mwaka ogwo 2017 2018 nga ntambulira oba oliawo mu kuyunga oluganda obulungi obulimu, naye nga ate oli kibayita akabenje akali muntu akutulawo oluki oluganda. Insha Allahu ta'ala kimmanyi nti olwaleero akatono n'enkya insha Allahu ta'ala ne ku Lwomukaaga tujja kuba tumalayo paati eno. Ze paati nga mmeka? Nga 3. Obulungi obuli bw'okuyunga muki obuli mu kuyunga oluganda. Oluganda tulumanyi kasongere mpola mpola. Allahumma salli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Oluganda tulumanyi? Oluganda kiki? Yo mbaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti munoonye nnyo era musome nnyo ngeri ki gye muyinza okuyigamu okuyunga eŋŋanda zammwe. Munoonye byonna ebikwatagana ku ŋŋanda musobole okuba nti muyiga okuyunga eki. Ta'allamu ma tasiluuna bihi arhamakum. Muyige ebiyinza obbayambako okuyunga eki. Eno hadithi nazzi kuno abangiwulira bayagala ogyeyambisa ate mu haramu ne banoonya okuyunga oluganda nga balina kuyitira mu kusamira inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tunoonya ngeri ki gye tuyinza okuyunga oluganda nga tuyitira mu kumanya ti ono taata ono maama ono jajja ono kojja ono senga ono jajja wa maama tuli fena olwo luki luganda. Badde njagala mungende mu kitabo kya Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah nga omuzingo gwa 10 ndowooza maserabidde peegi 428 alina ebigambo byeyatuwa mu kigambo rahmi ekiyitibwa oluganda oba olulyo. Yatugamba bw'ati ekigambo ekyo arrahmi oluganda oba olulyo tutlaq kiyitibwa oba kijja ala al aqaribi ku bantu ab'eŋŋanda wahum man bainahu wa baina al akhar nasabun
bwatyo bwe yagamba. Abanganda nga wakati we ne munne balinawo kye bayita nasabu, balinawo kiyitibwa olulyo oba muguyita omusaayi, balinawo omusaayi ayitibwa muganda wo. Muteekeddwa okuba nga mulina ebibagatta bingi, naye ekimu ku byo oguyitibwa omusaayi, ku sayidi eya maama ne ku sayidi eyani. Ennamba esinga obungi bwe tuba tunoonya eŋŋanda zino tusalawo paati emu, n'omusinkana ng'ayunze nnyo oluganda lwa sayidi ya maama, olwa taata n'alukola ki? N'opposite, it is true. Omulala omusinkana ng'ayunze nnyo oluganda lwani? Lwa taata, olwa maama n'alukola ki? Batini nnyo b'osinkana ng'abalansinga the boat, eryato, ng'ayunga sayidi eya maama n'eyani? N'eya taata. Era bangi muffe tusanyusiza nnyo ba taata, naye taatawo adda ku taatawo oba maamawo adda kwani? Ng'akuwanda lulusu. Wakitegereka? Naye mu hadithu entuufu ng'omumaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yali ng'atematema taata yaani ne maama yaani, alina lwe yakugamba nti maama w'omuto ali mu kifo kya maama wakuzaalira ddala, si bwe kiri? Ne taata gwe muyita omuto, ne taata w'omuki? Omuto ali mu kifo kya taata we akola ki? Kitegeeza ki? Ne ssengaawo ali mu kifo kya taatawo. Tuli ffenna? Ne kojjaawo bw'atyo bakola ki? Bw'ali. Naye osinkana omuddu nga maama amuyisizza bulungi, naye kojjaawe nga tayiza kumuyamba. Taata amuyisizza bulungi, naye muganda wa taatawe gwe bamuzaala naye tayagala kukola ki? Amanyi noga nti muzeeyi wange nze kasita yafa ebyange byakola ki? Byaggwa. Tombulira bazadde anzaala mumanyi anzaala bwe naye ngono gwavuma nti tayagala kumanya. Namagamba ko lumaga nti oyinza okuba oli awo nga yatambuza ebigere n'amaggwa ne gamufumita ng'agenda okwogereza maama wakuzaala mu taatawo. Ye yakuuma oluganda. Oba oli awo nga ne kooti taatawo gye yambala mu kuwasa maamawo, taatawo omuto yagikola ki? Yagikwata n'agimuwa agende ku bukonga ayambadde ku ki? Ayunza olukyolo. Ate gwe bazadde oyingidde mu nsonga zaabwe ogamba nti nze kitange oli namukola ki? Namuziika. Oyo taata wange muto bamuzaala ne taata naye saagala kola ki? Kati atugamba Ibn Hajar rahimahullah, atugamba nti ekiyitibwa oluganda ye muntu nga mulinawo bainahu wa baina al-akhar, n'omuntu omulala nasabun sawaun, kakibeere kaana yarithuhu, ng'ogenda musikira oba akusikira amla, oba takola ki? Oyinza okuba n'omuntu nga wa luganda lwo wa lulyo, munsonyi wekyogera luki? Lulyo lwo, naye nga takusikira tomukola ki? Naye nga musigala muli baluki? Mukategeddeako? Kubanga ennamba endala erina ku imaani abasomye ku ddiini ayunga nnyo bano bamanyi nti asobola obbasikira oba bo mukola ki? Ekiyitibwa oluganda tekikoma mu kuba nti gwe omusikira oba yakusikira. Agamba nti sawaun, kakibeere kaana yarithuhu amla, amusikira oba tamukola ki? Wa sawaun kaana dha mahramin amla, dha mahramin, kakibeere ng'ali mbano bebagamba nti bamuzizibwako tabawasa oba tabafumbirwa oba nedda, asigala waluki? Kino kitegeeza ki? Osobola okubeerera ddala ng'oli musiraamu nga gwe yazina ku muzikiti wano, naye ng'olinayo mukulu wo oba mutowo nga si musiraamu naye ng'alina okusigala nga muganda wo, si bwe kiri? Oba mukiwakanyamuku ekyo. Osobola okuba imaamu w'omuzikiti nga taatawo ye Peter naye asigala yaani? Taatawo. Olina okulaba nti omuyunga oluganda mu layini Allah gye yakuteerawo kwono taatawo atanabakola ki? Era ogenda kubuuzibwa ebibuuzo ku taatawo atanaba kusiramuka, wamuyisa otya nga taatawo atali muki? Tuli ffenna basiraamu. Kyovula nti omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ku taatawo omuto ayitibwa baddu ba Allah. Newankubadde si yatwamuwummuzaamu naye nga mmanyi nti linnya tulyogerako nnyo eryo. Salaamu alaikum. Taata w'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam omuto yayitibwa ngani? Wangi? Abu Talibi. Abu yazaala sahaba yayitibwa ani? Ali
radiyallahu anhu mbeyanziza bannaye musinyo bagiragira mu katini. Abu Talib mukimanyi nti yali musiraamu naye nkolaga naye n'omubaka ng'olu omusaayi yakola ki? Yasigalawo. Ne mu kufa kwe ku ndiri kwe era yagendayo ng'alina obulumi bw'obusiraamu n'amugamba nti qul la ilaha illa Allah, gamba nti ani? Ng'amugamba nti kino bw'onaa kyogera n'okuwadde oli ku ndiri ngenda kufuuka agenda okukuwolereza ku lunaku lw'enkomerero mu maaso ga Allah nti wakyogera. Alina obulumi buli buki? Bungi. Kitegeeza nti asobola okuba ng'olina muganda wo takusikira, tomusikira, naye nga mulina okusigala nga muyunga oluki? Asobola okuba nga waali musiraamu akunyizizza nnyo, tolina olaba kakwate katini nnyo kubanga maama wo omuto ne kojjaawo tebali abo. Ogenda okunoonyerezaamu ng'okuyunga oluganda lwa kojjaawo obeerawo ng'omweraliikirira tebirina nnyo ki? Kasita maama wo y'omukola ki? Era naddala basinga obungi agenda nagamba nze kasita ntuuke wa maama ng'ebyange bikoze ki? Biwedde. Naye erabira nti ne maama we alina abazaalibwa naye era alina n'abamuzaala. Ani oyo? Maama. Olwo luna luki? Luganda. Ta'allamu ma tasiluna bihi arhamakum, muyige mu ngeri entuufu muyinza kuyunga mutya oluganda. Wano bajjayo ekigambo ng'okulanya. Okola ki? Okulanya kuyamba okutegeera ki? Singa oba tulanyizza mu ngeri ya cyaka eyokola ki? Eyokuba ensansi n'otegeera nti nze ani? Mumenya amanya nze era mirese lya Kafuuma. Allah musaasire ya Rabbi. Kafuuma mutamanyi wani? Ababuze wa Rashid Kyeyune, muzzukulu wani? Wa Rajab Mweyana, muzzukulu wani? Wa Khamisi Ntulume Kaziziko. Owulira nemanya nti kati saidi y'abataata erongwa mu nnyonyi, so kiri bajjajja ngwa luddawa, bajjajja ngweno jjajja musajja azaala taata nti yani abo basekandi bannakandi abo baki banjovu. Nensigala nga nnoonya abaana bajjajja abazaalani taata oba bajjajja abazaalani maama. Noonya ki? Noonya okutuuka ku bulungi bw'okuyunga oluki? Oluganda. Sheikhe omu ku basomesa bange akyaliwo hafidhahullah naye nga amanyikiddwa nnyo akola dda wano era nina akantu akamanyi oluwalabu nabadde nkasharinga ku peegi yange. Yabadde jjo nga mugoberera mu followinga nga asomesa n'agamba nti ndayira nti wallahi siina gwe mmanyiyo ng'ayunga oluganda lwe mu butuufu bw'okuluyunga ng'abonaabona mu nsi eno oba ng'ali bubi. Siina gwe nkola ki? Oyinza okubuuza ekibuuzo nti atya kabeere ng'omulaba gwe ng'omwanvu naye asigala waki? W'amaanyi mu maaso ga Allah, w'amaanyi ne ku mutima gwe alwana okulaba nti tali bulungi naye kyasobodde akiyambako n'abantu b'oluki? Agamba wallahi sina gwe mmanyiyo ng'ali bubi ng'ayunga oluganda. Lwaki? Okuyunga oluganda ndagaano wakati wo ne Allah wo. Singa oluyunga agenda kukuwangaaza ng'olina emirembe, ng'olina ne ku this one bamuyitanewe. Wandiba ng'obwavu bwe tukaaba olwaleero major point eba ensonga enkulu lwaki tuli baavu kusuulawo nganda ki? Nganda zaffe twakizuula mu ntegeera yaffe eya science eyaffe ey'oku nsi, ate nga tugamba nti twasoma nnyo nti bw'osembeza ennyo enganda zino nga Allah akuwadde ku ssente omaliriza oyavuwadde, ani akiwakira ekyo? Abawagizi baki mukyogere? Kituufu oba nedda? Si kituufu. Naye nga mpulira abantu bakyogera nnyo ab'enganda bano. Enganda si ki? Si nnungi. Njagala kubawa amawulire ag'essanyu buli yenna alina muganda we. Ensibuko eyiyo naye omuntu gw'olina okuyungako oluganda lwo nga muli ba luganda, ensibuko yammwe wakati wammwe kubanga omu si mulungi eri munne, oba ye ggwe oba ye ye. Wateekeddwa okubeerawo wakati w'ab'enganda emmeka? Mu butonde bwabwe Allah yatonda nti abooluganda omu tabeera bulungi eri ani? Walina okubeera wasobya ku bombiriri era walina okubeerawo agatta bino ebisobezeddwa. Ensibuko y'oluganda kutuka kubanga omuwa takwagala, omwagala takwagala, omukyalira takukyalira, omuyamba akunyooma. Eyo ensibuko y'oluki?
y'oluganda oluki olutuufu oteekeddwa okuba nga gwe ne muganda wo mulinawo obutakkanya yensibuko kati gwe alinawo okukkanya ne muganda wo oli kuki oli kukyaki munyambe baketa kakyako kaweeve singa obeera ng'olinawo okukkanya ne muganda wo olwo gwe oli ku kitali kintu oli gino mubuuze ekibuzo nti lwaki Allahu azza wa jalla n'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu byonna bye baayogera ku luganda tebatugamba nti mukuuma oluganda batugamba kola ki obyawula okuuma n'okuyunga ensibuko y'ekintu kyonna ekiyungwa kirina kuba nga kikoze ki oye muganda wo oye kojjawo ye taata wo omuto ye singaawo yoyogoddako ensibuko yammwe mutya kubeera bwe muti ate ensibuko ya mukwano gwo kubeera mutya eraga nti kuuma omukwano kubanga mukwano gwo mulina kubangala nga muli mutya muli wamu ate oluganda yunga oluki ekintu kibayo walogenzeeko w'omuyunzi ng'okugulu tekumenyese kati mwe mulowooza nti mwagala kuyunga biteredde oba bimenyese alina kubanga amala emyezi 6 takkubira ssimu naye nga lolaba evuze omanya nti ali mu kkomera oye muganda wo muntegeere bulungi oyo ani ye muganda wo era singa tabadde muganda wo teyandikikubidde kati ate gino gy'oyomba olaba omusajja ntategeera amaze emyezi 6 tankubira ssimu kati yankubira essimu bw'ali mu kkomera abeereyo alabe olwo omenya oluganda mukategedde olwo kutuddewo oluki alina kubanga oyinza n'okuba gwe alabirira abaana be naye ng'asigala anyumiza kuba nenti omusajja oyo simutegeera omuyaayo oyo muganda wange naye simutegeera bulungi andibamu oluferefere naye nga gwalabirira baki oyo ye muki ye muganda we omutuufu ensibuko kwawukana Allah nakulagira ki kuyunga oyunga kikoze eki Sheikh Omiya tugamba nti oyagala okutestinga oluganda nti oli muganda wo era nti musobola okuddingana bwakukyawa nolaba nti ne bw'olinnya mu lujja lwe ajja gamba nti aleese eddogo si bwe kiri aleese ki eddogo toddamu kulinnya mu lujja sigala nga mukubira ssimu ne bwankubadde toli bulungi naye koofunyewoko kamutere ku ssimu ye oseeko ng'emitwalo 2 bw'anaagikuddiza manya nti akyali munyiivu nnyo oddemu seeko 5 agiza agiza okwekuyinga oluki oluganda naliko wanondoza 2010 oba 2011 nze nalinawo ngaze masikini naye nangamba nti koddamu noyatula ekigambo bwekiti ng'okigamba nze nja kukuba nsooka nemuteeka mu ddwa mungu amukakanya obusungu kubanga yali asobola okunkuba nnonya nti yeddala ddala omuntu ono muganda wange nti muganda wange ne tulwana olutalo okusigala nti muganda wange kati olwaleero n'omala onjogerako wadde tomumanyi nti muganda wange n'omala onjogerako nga waali akuba ggwe lwaki ensibuko y'oluganda kutuka kwawukana nosooka okola ekyobusiraamu n'olukola ki n'oluyunga twagala ogenda mbigambo bino wammanga oluganda lutegedde kakibeere nti akusikira oba tomukola ki kakibeere nti ali mu abo badhu mahrami bootawasa oba bootafumbirwamu asobola okubanga muki nga muganda wo ekitegeeza nti tulina okunoonyeza ddala okuviira ddala ku taata n'abamuddako wansi bonna taata ova ku taata ogenda kwani ani ova ku taata ogenda kwani basiraamu jajja kale tumuveeko jajja musajja mumuvaako ogenda ku jajjani kati ogende ku maama era ova ku maama ogenda kwani jajjani abasiraamu ninga ayogera ebigambo byewala naye nga byenjogera byetuvaamu wallahi salaamu alaikum maama wakuzaala bw'omuvaako dda kwani okojja tutambuleka bweti ova kukojja jajja jajjaani waliwo jajja omusajja azaala maama ne jajja omukazi azaala ani jajja omukazi azaala maama bamuzaala naani be bamuzaala nabo bonna bonna ba luganda lwo munfunye ne jajja omusajja azaala maama bamuzaala ne baani bonna be bazaala ne jajja omusajja azaala maama baluki
kati genda kujajja taatawo taata nze amuzaala muyita jajja omusajja azaala taata ne bonna bamuzaala nabo baki baluganda ne jajja omukyala azaala taata bonna bamuzaala nabo baluki mwene ensi muzo kizuula nti fena tuli baluki mukimanyi ekyo tumaliriza nga singa buli omu ayisa bulungi oluganda ensi ekola ki abamu nga sinaba kuba nti maliriza kwegera kuleeta pointi emu yokka olwaleero yokka gye tumalirako era gye ngendako abamu ekisooka tuli bubi lwakutulawo nganda abookubiri eŋŋanda zino ze tulina tetuzimanyi twogera boogezi tuli baluki tuli baluganda tetuzikola ki tetuzimanyi mbuuza nti lwaki tetuzimanyi lwaki obeeraawo nga taatawo osobodde omuwa jajjawo n'alwala nga tosobola mugulira wadde panado wasingi 5 jajjawo azaala taatawo oba otegera oluganda ate ngaokimanyi nti taatawo tebamuwumba nga adamu alina bamukola ki ate Qur'an teyagamba nti yunga taata yagamba yunga oluki oluganda min ajalli al-ibadati pointi yaffe esosolwaliro yeeno era gyegenda okusembako min ajalli al-ibadati allati yuhibbuha Allahu subhanahu wa ta'ala silatu rahmi mu ibaada ez'ebbeeyi ez'amaanyi ez'ekitiibwa Allah zayagala mu bitonde bye yatonda ye ibaada eyitibwa okuyunga oluki oluganda bino mbyogera nga tuvudde mu sisitimu eyitibwa ebadde yaani eya covid awo tegeredde nti newankubadde twasoma kuyunga oluganda abaddu tebamanyi kiyitibwa luki bakoze byonna bye basobola okulaba nti taata ne mama bali bulungi neerabira kkojja ne ssenga ne taata omuki omuto n'agamba nti abo saagala kukola ki kumanya mu ibaada ezisinga okuba ez'ebbeeyi era nga ne Allah azza wa jalla ke katimba oba kayita kuŋŋunta oba giyite levo manyi okugaba levo wano levo muzigaba muvuma sibe kiri oganda muwadde ki levo nga bamuwemudde nnyo sibe kibeera nti amuwadde ki bw'omuswaza ennyo nga omuwadde levo Allah bwe yali agaba levo y'abategeevu mu nsi yonna yamenya abayunga oluki levo ya Allah gy'amanyi mu bantu abayitibwa baulul albaabi abayitibwa abayina amagezi okufuna akagabo kano bwe nkaddemu ennyo gaseka yatuvumye nnyo mbadde sivuma mmwe nzivumula bigabo byani Allah bwe yali amenya abayitibwa abayina amaki amagezi ate mujjukire nti Wasuuyi yasembeyo twagambye nti ani mugezi sibe kiri bwe yali amenya abayitibwa abayina amagezi nga gakola ekyo nakyo kyankizo waliwo abayina amagezi nga tegakola ki tumusaba Allahu azza wa jalla atuwa amagezi agakola amina ya rabbi kubanga amagezi agakola awo wennyini wetugenda okusinziira okuyimirira mu maaso ga Allah azza wa jalla atubuuze ku magezi agaali gakola lwaki tegakola kino Allah tagenda kubuuza mulalu lwaki teyasaala agenda kubuuza abalina amagezi akola ki tagenda kubuuza mwana muto lwaki teyakola ki teyasaala Allah ebibuuzo byagenda okubuuza byonna agenda bibuuza abantu abalina amagezi ge bawa nga gakola ki gakola otwawukanira mu njogera nga tufiiriddwa tutera ogamba nti Allah amusonyiwe ebyamukola ki ebyamusobako enjogera eyo mu luganda lw'eddiini y'ekisiraamu si nki ebikusobyeko sheekhe wange Yasini agamba nti babita Allah agamba mu Qur'ani nti babita lamama obuntu obutinitini bwa bukusobyeko nga togenderedde sibe kiri bukusobako oba oliawo ng'obadde omuntu omulalu byakola byo bimusobyeko kuba takyategeera omuntu eyebase byakola bimusobako kuba takola ki n'omwana omuto byakola biba bimusobyeko kuba takola ki n'omuguwa eddalu byakola bimusobako kubanga aba takola ki naye gwe ategeera tolina bikusobako osobye okoze eki tulina kugamba nti Allah amusonyiwe byeyasobya byeyakola ki byamusobako n'akwata ekiso n'akiwagala agenda kutta munne n'amutta byo bimusobyeko abasobezza mukategedde na wano abagenda okuyimirira mu maaso ga Allah ababuuza ebibuuzo beba bokka abaalina amagezi agakola ki
nini bagana ogakola ki ogakozesa. Allah azza wa jalla bwe yamenya ebitendo by'abalina amagezi agategeera yamenyeramu n'abo abayunga oluki banda ngenda kukomaawo kubanga kyotasobola kyonna tokireka kyonna si kiri. Bwe yali amenya ebitendo by'abalina amagezi agakola ki ashabul uquli as-salima abalina amagezi nga gakola si mmwe nga mumwogera oba nga nze bwenjogera mwe abalina amagezi amazaale tewali alina amagezi mapange gava Japan oba China. Buli muntu amagezi galina maki naye enkizo eri luddawa gakola oba tegakola. Kale bw'obanga toyunga Luganda mu maaso ga Allah azza wa jalla obalibwa ng'abo abalina amagezi agatakola. Sijja kugamba nga batutegeera oyinza okuba oli mugagga nnyo. Obalibwa ng'abalina amagezi agatakola ki. Aya eri mu suratu Ra'd aya eya 21 abasobodde ogigaziyako mujje gigaziya musingewo. Allah yali atema nga ajja asuuta abantu abalina amagezi agakola ki. Tujja kutandikira inshallah point number 1 eya leero abalina amagezi agakola n'agamba nti walladhina naabo va waggulu eri yeva walladhina naabo yasluna ma amara Allahu bihi an yusala abayunga ebyo Allah bye yalagira okuyunga. Allah yalagira kuyunga ki kati amenya amagezi abalina amagezi agakola abo Allah basiima bye bakoze n'abo abayunga ebyo Allah bye yagamba babiyunge. Allah yakugamba kuyunga ki kitegeeza ki mu opposite yaffe. Singa oba toyunga Luganda obeera oyina amagezi naye nga mumukijjuzaawo kale mwogere mu njogere ya bulijjo mu bracket obeera muki mukendeevu neyanza ssebo wala otakuba kugamba oddene tobeera musi obeera muki mukendeevu. Mukendeevu waki okyewaniramu ekyo muze alhamdulillah nva ku fajiri naye amagezi gakendeddemukko osala fajiri nga toyunga Luganda magezi gakola ki. Aya eri mu suratu Ra'd aya eya 21 erimu nga Allah azza wa jalla amenya abalina amagezi ki agategeera n'amenyeramu n'abayunga oluki biki Allah bye yalagira. Ma amara Allahu bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum abo bakubiri wa yakhshawna rabbahum buli ayunga Oluganda aba ayingidde mu levo y'okuba nti atiddaani omulezi we. Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuuna su'al hisaabi wa yakhafuuna su'al hisaabi nga batya n'okubabala mu mbala embi si kuva mu maaso ga Allah batya okubalibwa nga bamuliro batya okubalibwa nga tezasizamu ki. Ebbanga ly'omala nga toyunga Luganda manya nti okubalibwa kwo kulimu question mark nki nyingi. Olwaki olw'obutayunga luki Luganda. Era bw'oba otambula nga oyagala okweyogerako nti gwe otegeera nnyo wesinzira ku ngeri ki gy'oyungamu oluki ebyo Allah yabikoze ki yabimenye. Allah yalagira ki yalagira bino wammanga okuyunga oluki Oluganda. N'alagira bino wammanga okusasanya ki salaamu. N'alagira okuyamba abalina obwetaavu. N'alagira okuyisa obulungi emiriraano. N'alagira okuba nti tugoberera omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bino byonna Allah yabikola ki naye mulimu n'ekikulu nti n'alagira n'okuyunga oluki yasiluna ma amara Allahu bihi an yusala bayunga ebyo byonna Allah bye yalagira okuba nti biyungibwa ng'oluki. Abo nno balina amagezi agakola. Abo nno batya omulezi waabwe Allahu subhanahu wa ta'ala. Abo nno batya ebbaliro. Otya ebbaliro olitya oba oli nniga ng'ojejjija kwanguyira mangu. Bw'obanga otya ebbaliro please okutandika n'olwaleero nkujjukiza noonya ngeri ki gy'oyungamu baganda bo abatakwagala. Noonya ngeri ki gy'oyisamu obulungi bassenga abo bakojja abo batata bo abaki kakibeere nga wakitegeerako nti babba
emali ya taatawo nga taatawo akoze eki ebyo biveeko yunga oluki bwobanga otya ki ebbaliro bwobanga otyani allahu bwobanga oyina mu bufunze okuyunga oluganda kabonero akalaga nti oyina amagezi agategeera ekyo kimu okuyunga oluganda kabonero akalaga nti gwe otya omuki omulezi wo ekyokusatu okuyunga oluganda kabonero akalaga nti otya eki ebbaliro kubanga Allah agenda kubuuza akana na kuki bingi bigenda kujja insha Allah taala nga twejjukanya ku musomo gw'ekitibwa okuyunga oluki obulungi obuli mu kuyunga oluganda tukitegedde nti kisookerwako ddala min ajali libadat ze zimu ku ibada ez'amaanyi Allahu azza wa jalla zakola ki zayagala mulowooza nti wetusingawo twasitusobezaamu wetutandika buki butandisi tujja kubuuza mirimu ki gy'oyinza okukola mu nsi muno nga giri wansi wa ddiini y'obusiraamu practically oba physically kituufu sekamusa practically nga giraga nti gwe oli mu bantu Allah bawadde imaani mirimu ki gy'oyinza okukola mu nsi muno nga girabwako n'amaki nga giraga obukkiriza bw'okola ki ojja kizuula insha Allahu taala nga tutandika olunaku lwekya ti ogumu ku gyo gwe mulimu gw'okuyunga oluki oluganda tebaluyingira mu mutima awo kintu kibajjukiza si lwamu ki nze lwakundaba nga sigendayo mulambula naye mwagala nnyo kituufu lwakundaba nga simuwa naye andi kuki andi ku mutima wange ndi ku mmemme asula kuki oluganda mulimo oguli practical oguteekeddwa okuba nti oguteeka muki nza gulinga omupiira kizibu nnyo okudda ku TV neyowaana mbu okusamba nnyo bakulinda ddi era kyolaba nti abasambi abasembayo okusamba ennyo omupiira 100 ku 100 babeera bawagizi mu kirasha gambeera nze mbadde njiteeba naye olumuyingizaamu ng'afune ki kamunguluze olumuyingizaamu nga olutulumukola ki ng'akujjukiza nga bw'alina pressure naani n'alusa kubanga ayingidde mu ki oluganda lwagalira ddala practical luteekeddwa okuba nga olaga mu bikola by'okola nti ono muganda wange n'oli muganda wange n'ono mwana wa ssenga omwana wa ssenga wabeera ani abeera muki abeera wa musaayigo muleme kuteeka mu philosophy abeera waki wa musaayigo so kiri ate omwana wa kojjaawo wa musaayigo muve mubino yaffe yagondi no taata w'omuto abeera ki wa musaayigo ate taata wakuzaala tunoonya luki musaayi noonya omusaayi gwo gwonna gikola ki ne bwoba wakola daawa kulaba nti abantu basiramuka batereera pulizi nga Allah akuwadde ku irimu sijja kuyita kuzunga tambulira nnyo mu bantu b'oluki nga tonnaba kujja wano ku bantu b'e Namuŋŋoona sala amagezi okulaba nti ne bali balinawo ki kubanga bagenda kubuuzibwako live wasaala nnyo nti ye n'osiiba nnyo nti ye naye ono omwana wa kkojjaawo nga teyasaala anseeriwa abo bakojja gye babazaala nagenda okulanga buli tebalina imaani ogitunda luddawa lumirirwa omwana wa ssengaawo omwana wa kkojjaawo omwana wa taata w'omuto taata w'omuto ssengaawo jjajjaawo mpaka lwonajja ku maama naani bwe kiba tekikusanyulwa taata wo kuyingira muliro oli mubi okubanga kikusanyulwa taata w'omuto okuyingira omuki kubanga taata wo ye akuzaala kimunakuwaza okuba nti muganda yawingidde omuki mukategeera taata wakuzaala kimunakuwaza okulaba nga muganda wayingidde omuki ate gwe kikusanyulwa taata w'omuto okuyingira omuki noganda nayunza oluki nayunza oluganda basiraamu kuyinga oluganda nsonga ki era eyitibwa rahmi olulyo oba kiyite ekiva mu kusaasira ekiva mukola ki mu kusaasira oteekeddwa kuba n'obusaasizi obusukka mu 100 ng'onaayunga oluki kubanga bagenda kuvuma
bagenda kukyawa, bagenda kuyita buli kimu kyonna naye gwe ng'otegedde kyokola ki kyoyagala. Olwaleero tubali tutandika ku bulungi bw'okuyunga oluganda. Tugambye nti point number 1 ze zimu ku ibaada ennene Allah zakola ki zayagala. Kiba kiri wangi boza museka wangi seka kasito wasaayo towasizaayo n'abasaidiya mukyalawo nabo oteekeddwa bayisa, kubanga omusaayi teguyingidde. Omwana wo gw'ozadde ayita atya muganda wa mukyalawo? Kitegeeza nti ayingidde luki luganda luwanvu, naye tujja tugenda tulete matema biki tugenda tuyitamu buyisi, kubanga kasogama nti mpasizaayo kyekiddako ayingidde. Otandise n'okuyingizawo omusaayi ogufunye haramu olw'okuwasaayo okwo, sibe kiri? Bw'omala okuwasaayo oyinza okuwasa nazaalawo. Abasiraamu mwogere amazima, oba nazaalawo otwala batwale abafuuse ki ayingidde muli. Ne ba wa ummahatu nisaikum, ne bamaama babakyala bammwe tembakolanga ki? Lwaki? Olegereseka aya teziri musatu nisa temuwasanga. Olaba oluganda luzibu nnyo. Omukyala gw'oleese nga abadde ayina mwana gwamuwasiza gamba togeza n'owasa akaana ki kazze nako, kubanga oluganda lukoze ki lulumye, sibe kibeera towasama nagakoze ki. Bwe kuba kuyonka nga omukyala ono tiyalina mabeere bulungi, najja kwata omwana we namuwona alina mabeere obulungi nayonsa banameka, ono omukyala ayonsezza omwana wo aba amaze okukonekitinga okuba nti naye afunye ki wagwa. Takkirizibwa ono omwana ayonse ku ono maama kuwasa abaana maama bakola ki, kubanga yayonse. Oluganda luki luwanvu. Olwa saidi eno neyeeno tukulembeza oluganda olwa saidi eya taata, tudakola saidi yani eya maama, tudakola saidi yani ey'omukyala, kubanga oyagala toyagala. Era abaana bo boozadde bateekeddwa okgendako eno, era balina okuba abamu bakoppa n'empisa zaawa bonna lekayo wonooneke, n'abaana bagenda kukola ki wonooneka. Era abaana bangi tuli bangi nga gese ge tulina agatali galungi, si ga saidi ya taata, ga saidi yani ya maama, si ga saidi ya maama, ga saidi yani ya mukyala gyakola ki bamuzaala. Kitegeeza nti tulina okuyunga oluganda okulaba nti tubayisa bulungi bonna, okulaba nti tubakolako daawa bonna, naddala mu daawa number 1 okulaba nti bonna tubakolako ki, kubanga eno gy'owasizza singa bonooneka n'abaana bakola ki bonooneka, gye bakuzaala singa bonooneka abaana bakola ki bonooneka. Ng'omutidde nnyo oluganda temutya wange wokulidde ng'omwana obagatta gwe olw'obutasobola kumalawo babbi bali ku kyalo nga bakuzaaliddeko nga babbi, tekitegeeza nti obubbi ku kyalo bulungi. Wabula gwe ng'omuntu tolina busobozi bumalawo baki osigala okola otya? Naye kakubuuza ekibuuzo, osigala okola otya? Ku kyalo kwe bakuzaalidde kuliko ababbi baki, n'okitegeera nti obubbi si buki, naye gwe ng'omuntu tosobola kumalawo buki okola otya? Sabira ab'enganda zo, kubanga n'okusaba level nnene nnyo mu kuyunga oluki luliba olwo, wadde bana bakulu bakulembye abatono bakola ki, naye ng'okimanyi nti bana bakulu kibaliko si kirungi. Gweokuze baawukanye, naye olina amagezi gosobola okubaamu okulaba nti bano ligimu yo oba abantu abaliwo abalala basobola okutereera nti nga ki sooka obakole ki
obasabire era osabe Allah bakole ki abagatte kubanga tayi mwenzo okutuuka nasigwa agenda obagatta naye dua yagenda bakola ki obagatta naye gwe tolina kusulayo gwa nagamba nange nakola bakola ki bayawukana teminkola ki eddua gy'onaasaba ng'ogamba Allah nti kusaba oyunga abooluganda abo bw'erikola ne waliba ofudde neekola ojja kufunamu empeera okategedde wadde watyo bakola ki obagambako obaŋŋanga naye wasala amagezi gonna ne bigaana nogaa nti kambasabira ani eddua eyinza okukola ku bazzukulu ba famire eyo bo ne bukyenkyanga bali ki kwosigala afunamu oba oyinza oluki oluganda tujja kukola ndoza insha Allah munkola bwetyo waliwo abuuza omulala kansokerewo nali munzikiza katini wangi walaikum salaamu warahmatullah ebibuzo bibiri okuze baawukanye nti okuze baawukanye okole ki kibuzo kyali kiwanvumuko sokunimala ekyo ndowooza abazadde bakoze omukolo bayisa abaana b'entumbwe zaabwe ekigambo ekyo kino kizito abaana baki b'entumbwe zaabwe naye nze nga maze okusoma ku ddiini wane namuŋŋoona nti bannaayo oluganda lukulu nnyo ddukola ki naye ndaba nga alina abantu baleseeya nga baluganda tabayise kubanga si baki si bantumbwe kati abuuza ŋŋenda eri omuzadde ku mukolo guno gwakoze ogutaliko baluganda oba sikola ki oba sigenda oteekeddwa kugenda number 1 oteekeddwa kukola ki bannaye sisitimu eno nagikopa ku haji wange kanji bagambe omulundi gwokusatu tolisobola kuyonja kabuyonjo ng'oli bweruwaayo nkiddemu kyekinyumye kuyombye kabuyonjo oba bweru tosobola era tolisobola kuyonja kabuyonjo ng'oli ki kitegeeza kino oteekeddwa okumala okuyingira mu kabuyonjo osooka ogikole ki osooka ogiyonje oteekeddwa kumala kugondera muzaddewo osooka oyunga abakoze ki abasigadde era wandibanga olunaku lwogenda ogenda kwologa olina kimugamba agenda kifunamu enjawulo lwakuba ffe tukowa mangu muzeeyi mugambye emirundi 10 naye aganye nze muvuddeko tolina kuva ku muzeeyi ngaakutuddewo oluganda mpaka lolaba nti either gwe ofudde oba yakoze ki naye ngaensonga yakoze ki okuyunga oluganda teri kuzikiza tuli fena akyo kitegeeza ensonga eno gwe olina kusigala ngaomukola ki ng'omutegeeza obubi obuli mu kuba nti alina baasosola alina baatayunga newankubadde ggoze naye toli musanyufu ku lwakikoze ki olwo oyingidde mu kabuyonjo gikole ki kuba koonagaana okgenda ate gwebyo bijja kukaluba nnyo ajja kuteekawo ekigambo nti yadde entaana yange tokolanga ki tolinnyawo olaba bweyonoonye nga toyagala kwonoona ennamba esinga obungi tugenda netwagala okulongoosa ate netwonoona so kiri ate amalala tugenda netwagala okulonoona ate netukola ki nga situgenderedde kale nolwekyo sooka ogende muzeeyi gyakoze ki gyakuyise oluvannyuma tegeeza muzeeyi enki ensonga ogwo omulundi akiganye nti ye linda okukola ki linda okukola ki paka olwonakola ki kubanga twagala situagala teri mwana agenda kukola eri bazadde be kituufu oba kyamu taliyo kati bwemugamba nti muzeeyi nze ŋŋaanya obeera okoze ekyolwo oba omujeemedde ate oba okuza gyakola ki gyali
bino byonna bigendemu ng'okimanyi si biki si birungi era muzeeyi omukole ki omutegeeze oluusi yetagisa kuwooyawooya omukole ki omuwooye wemugambe nti muzeeyi niwankubadde ABCD naye sonyiwa nawe Allah ajja kukola ki ajja kusonyiwa naye ng'ekikulu sooka kino oyingidde awo muzeeyi gyakola ki gyali nabana abalala nabo bagambe obategeeza ensonga nti muzeeyi tabayise naye ensonga ABCD bweti badde basaba tukole ki tusonyiwangane kubanga abasinga obungi asobola okusonyiwa mikwano gye 100 n'agaana okusonyiwa muganda we ogwo abo bangi nga ye muganda we bwamusobya tamukola ki ninga mikwano gye butamanya luganda kyeki era omulala aga nti oba bebbali banzibe ne bamubba nga tabasiba naye muganda we bwamubba omulundi ki agula n'akawunga n'akaweereza ku poliisi bakamuliise ng'afande musibe n'akawunga kakano akole ki alye naye nga bamubbye bameka bangi lwa butamanya luki luganda nagano basembeza naffe basembeza abooluganda tulina emize omulabye nti akoze ye mutoowo Allah gwaguliddewo gwe mukulu bw'omanya nti akozesezza toyagala akutwale nga mukama oyagala byonna byonna gwamukola ki ate nga luli mu sente ze kiriza nti newankubadde muganda wo ne Allah ina wamusukkulumizza obaye naye mu mbeera za Allah zamukoze ki amanyiira ngani nze nemusoka ku nsi nze mukulu we golaba oyo gona amanyiira atakumanyiira akutaddewo mukole mwena newankubadde gwe mukulu we naye Allah gwayisizaamu okuba nti okola ki naffe bayunzi tukume ki empisa n'oli ayunga akume ki mbagamba tujja kuba n'emirembe nga tuyinza oluki oluganda buli mu ategedde kyalina okubeeramu kiwankubadde ono ye mukulu wange naye namutwalira nga muganda wange nemutwalira nga omukozi newankubadde ono ye muto wange naye kati ye bosi wawa naye gwe okudda mu bakozi aga nti tamumanyiira nze amanyiira mmwe kitegeeza naawe oli mukono naki embeera aji soka ogende wa muzeeyi gyakoze ki gyakuyise oluvannyuma mutegeeze nki bwobanga osobola ogimutegeeza mu kaseera kaki ne mu ngeri enki omutegeeze nti muzeeyi ensonga eno si nki lwaki oyita ffe abaaki ab'entumbwe n'ogaana okuyita mwana wa taata n'ogaana okuyita gundi n'akubuulira ensonga ze bwazikubuulira kola daawa gyetonona nga tuli ku mizino zikabira zino oluusi tetugasa mbabuulire mazima sagala bakwekera mazima oluusi tekola ki singa buli omu abuulira amuliraanye nga temunana kujja wano mu kamera twandibali tulina emirembe mingi nnyo okusinga buli omu lwalinda ekifo kyaki ekyawaggulu sooka kuba famire yo bategeeza ensonga obakoleko daawa ofe nga oli daai waki wa famire okusinga lolafa nga oli daai wa Uganda naye nga famire yonna ekoze ki ekutuse soba Allah atuyungire enganda ya Rabbi atuwe n'obusobozi naye si nnyangu si nnyangu gwekikize nti si nki okumanya si nnyangu ne Allah teyagamba zikuuma tujja kujja bayunga batyo oluganda makubo kibaita okuyunga enki ndoza kikinza okuba kimwagala okutegeera ennyo kuba basinga obujja tugamba okuyunga oluganda mugenda mu mbaga na sente so kiri oluganda terukomaawo mu mbaga naki na sente terukomaawo luyitawo mu bintu biki bingi wangi mukadde wange obudde kati mubutwala nze mbadde mbasaasidde basiraamu waalaikum salaamu warahmatullah ntandiseko butandiseko luganda musomesa ya sharia bakulaga nti obufumbo buli kumpi nnyo katika basomeseza oluganda mwana wa muganda wanyanyanyi webityo mukuwasa obusiraamu kulaga nti ate oyinza okuwasa ng'olinako oluganda okuwasa kw'obusiraamu ekumenya kwagala nnyo obusiraamu bwagala nnyo oluganda bakukkiriza ne mbaganda bo obeeko bawasa mukuuma oluganda mukategedde omwana wa taata w'omuto okukkiriza okumuwasa si kumalako nviiri ku mutwe obe nekiwatanga ekyange era kwongera kuuma ki kuuma luganda naye tugamba bwe tuti kino mukikkiriza mbisigaddeyo byonna ne mukigaana mu bino
tukkirize si buli kiri halali ku nsi kuno nti okirya so kiri oba buli halali omulya olete ebbaluwa z'omusawo yagambye tulabe si buli kiri halali nti okikola ki fe okusomesa ne tugamba nti okkirizibwa okujjako nga tusome tugamba nti olagirwa manye emboozi ziba nkulu nnyo mu fatuwa bagamba nti olagirwa oba okkirizibwa ani ambulira fatuwa ebwetera okutambula okkirizibwa okuwasa omwana wa taata we omuto oba olagirwa okkirizibwa so kiri kyawukana n'okukola ki bannaye musooke mugondera ebiragiro yeswala yeswawumu yehijja ebyo biki byebiragiro then bino nye bikola ki bw'okizola n'olaba nti gwe bonaakikola ogenda kusigala mu bantu be wammwe nakyo nkibabuulira mazima wallahi bw'okiraba nti okuwasa omwana wa taata we omuto ekigenda okuva ku famire y'okuba nti yawukana mugane okuyunga oluganda baleke wadde nga bakukkiriza kubanga obusiraamu butya nnyo ebijja muki maaso naye n'okiraba nti bonaakikola bo tebasoma ddiini nabagamba ekifaananyi kiringa bw'ojja mu muzikiti wano ng'oyambadde engatto zo n'oziyingiza nze masikini nza okukuleka nenkulaba nga bwokola ki naye bano abasigaddeyo bajja kugajambula kubanga kyokoze tebakikola ki tebakimanyi era ogenda bakyayisa omuzikiti nga bagenda okuvunama amalagira bwati alowooza muwali nyina engatto zo akola atya asiimulewo oba tekawo akatambaala naye nga obuzibu buli kwani wakoze ekikkirizibwa n'okikola mu bantu abatakola ki bemaliriza nga boonoonye obusiraamu bukukkiriza okuwasa omwana wa taata wo muki naye tebukulagiranga nti teekeddwa okukola ki kubanga si buli kiri halali nti okikola ki tyokirya naye nga ebya halali bingi byolya gwe bw'okiraba nti bonaakikola kigenda kufuuka kive mu bantu so kumale kibasomesa oba nakitegeera ne bakikkiriza kikole ki kikole bona kibasomesa ne bagana okukitegeera ne bakukyawa kikole ki kireke osigaze oluki oluganda ekyo sebo kikkirizibwa naye tekikola ki tekiragirwa ne bagamba kuwa namungona tulina chance tulina omuddu namubuuza lwaki osiramuse naga nti ngenza okizuula nga abasiraamu mweka mujjamu engatto nga mugenda okukola ki okusaala mumujjukira omuddu oyo twali tukyali wali mbibaawo omujjukira seka imaamu nakizudde nti abasiraamu mujjamu engatto nga mugenda mu ssinzizo ne Moses Musa gwegamba naye yazijjamu ng'agenda muki ate nga nawe ayo zisoma fakhla'na alaika innaka bilwadi almuqaddasi tuwa siba kiri jamu ki engatto naga ngenza okinoonyeza eddiini ekikola nga yabaki kuba akafaananyi ku muddu oyo ng'ojja okumba n'engatto zo kaka muzikiti nga tatudde akola ki ensonga eyamuyingiza obusiraamu oba ogimukoze ki naye nga obuzibu buli luddawa bali tebabaganiddeko ddala mukkirizibwa naye si kiragiro musooke mukole ebiki bwona amalayo ebiragiro noonya ebikola ki ebikkirizibwa naye sooka ku biki al ahamu fal muhimu genda kubi waggulu ennyo oddeko ebikola ki naye omuddu oluwulirayo kano kajjayo kuka kano mpulira imaani enzita njakuwasa ku mwana wa taata wange omuto ndabe kyebanakola imaani ekuttira ki seka Allah swasiri ya rabu amuvudde mukadde bange ali ku mpaji Abdullah Faruku oluganda nakola ogulimu ogattoluli jazakallahu khaira era nekyo kisoboka bana ta'allamu ma tasiluna bihi arhamakum buli omusala amagezi oyige biki ebiyinza okuyamba okuyunga oluki wallahi kiyinza obutabeera mu ssente wallahi ziyinza obutaba ssente kuyinza kukyala buki ng'olaba nti bw'okyalira gundi agenda kusigala nga mukoze ki abadde akunyigidde mukyalire kuyinza okunoonya ani amuzaala nokimanya nti gundi yamuzaala nomuga nti okuva nokutegedde nti tuli baluki nomukolako neddawa nagikola ki nagikkiriza kubanga wano ewaffe wano mu Uganda wano wetuli wano twakuzibwa mu sisitimu embi ti muganda okwomusembeza mu buli kyolimu okoze ki tebatwawulira omuganda waani
bo bakiteekawo butesi nti ani muganda wo. Nosinkana omusajja nga alina bizinensi ekozesa abantu 100 mwaga nga talina mwana wa kitaawe wadde maama we wadde singa wadde kkojaawe, bonna basiru, bonna babbi. N'amala n'azikirira, Allah n'azijjawo, nazo ne zikola ki? Ne zivaawo. Lwaki? Teyategeera bukulu bwaki? Bwakuyunga luganda. Naye nga ye mbagumya, nga tisinza abagumya, Allah yabagumya ti ma yaftahi llahu linnasi min rahmatin fala mumsika lah. Bannaye Allah gwagguliddewo teri amuggalira. Tayinza kuba mwana wa kitaawo nga agenda kuggalira nga Allah kuguliddewo. Tayinza kubeera mwana wa maama wo agenda kuggalira nga Allah akoze ki? Bwekkiriza nti Allah waggulawo bakoze ki? Yunga oluganda. Oba mirimu bakole ki? Bawe. Oba sente bakole ki? Ne bwozimuwa n'azimalawo ng'omulaba ng'osobola omwongera, Allah kyakuwadde obusobozi, mukole ki? Ozidde nkulaba, alinda banzemu okuwa. Nzabe nganda bantama, kyokka nga tazuwa omutamivu n'azinywamu ng'alaba. Namala n'amwongera addamu atamiire. Ye n'azimaani oluganda lwe, kubanga ye yazimazeewo akola ki? Omulimu gwa shaitaani omukulu kwawula bantu bakulaganye, oba bafumbo oba baluganda. Aya egamba etya? fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi baina almar'i wa zawji. Omulimu bizinesi enkulu ya shaitaani kwawula abantu bakulagana okutandikira ku maka n'oluki n'oluganda. Ekyo mbadde nsaba tubitegeere buki bulungi mu mpolampola. Epointi ebadde neemu eya leero, simanyi tunasobola okukolayo enki endala. Saba Allah tusaasire ya Rabbi. Wangi musiraamu tumwaveewo ataimekupa yakuwadde. Ansa nkuwe gyesembere oba gyetandikira? Muwaka zinda luseka. Nkuwe gyesembere oba gyetandikira? Wetandikira. Nkuwe ekikusanyula oba ekituufu? Ekituufu. Jazakallahu khaira. Basiraamu, ekibuzo kyabuuzizza Allah yakitegeererawo n'akyanukula mu Qur'ani mwekiri. Mu Qur'ani kikola ki? Mwekiri. Era gye kitandikira era gye kisembera. Mukimanyi bulungi nti sifa abasoose okuba n'abantu abatali basiraamu. Ffe tusoose? Taata wa Nabi Ibrahim yali musiraamu? Tiyali muki? Naye wulira. Taata w'omubaka sallallahu alaihi wasallam yali musiraamu? Kale wulira. Wa in jahadaka ala an tushrika bihi bi shay'a sibihi an tushrika bi shay'a fala tuti'uhuma. Full stop. Bwe bakulwanyisanga ne bakoowoola ongatteko, awo tobagonderanga. Nkole ntya? Allah nakuwa ansa. Mushiriki tobakola ki? Naye ng'oggyeko shiriki era nga balina n'amasabo bitegere nti bagayina. Wasahibuhuma fi dunya ma'rufa. Obisigaddeyo bayise nga bwolina obbayisa. Ne shiriki wabe nga bamuyina. Kati gwe omulimu ogenda obbayisa n'amasabo gaawe. Wasahibuhuma fi dunya ma'rufa. Amakulu bakolerenga ma'rufu ku dunya kuno nga togenze kusamira nabo. Kitegeeza kino, sebo togeza ne wepankapanka muzeeyi mulwadde ayina essabo sigenda mutwala mu ddwaliro, wallahi olimba. Mu bulwadde bw'ayina nga yekitaawo nga yeetagisa kutwala mu ddwaliro, omutwala mu ki? Mu ddwaliro. Mukategedde? Ebisigadde mwongerezeeko okwo. Wasahibuhuma fi dunya ma'rufa. Tayina zaakulya ate essabo nga weeriri. Lekera omugamba nti genda olye mu bibbo byate ng'okimanyi temuli ssente. Gwe muwe ekyokulya akole ki? Omukoleko
omuddu ankoledde olunaku ono bannaye wasahibuhuma fi dunya maarufa ebisigaddeyo ng'ojjako kusamira sigala ng'obayisanga abali ku nsi ate nga bakuzaala naye tosamiranga naki nabo mukategedde ako eno minzaani eri ku bazadde ababiri gisse ne kuba taata ne kuba kojja ne kuba ssenga mukategedde kojja gyali eyo anywa omwenge so kiri nvudde mu kusamira kojja oyo alwadde yeetagisa kutwala muki okola otya mutwale muki niwankubadde kojja muki mutamiivu kojja mumanyi mushiriku naye gwe tokusamira naye mukolere ebyolina omukola ki kojja nsanze akunama engoye zayambala zonna ziraga obwereere anti oyo mushiriku ze namuvaako leka kuvumula mu motoka ng'oyita kojja waakunama kwata engoye omuwakole ki wasahibuhuma fi dunya bino bwe tunaabikola nga tukakasa nti Allah agenda tusasula agenda tulagane ku buyinza bwe abadde omusamiza asiramuke naye ffe tuli okusala busazi nti oyo wa muliro ono wa mujjana awa tusangayo mujjana nga tusamba kapiira oba ani yagigaba bali tusangayo abo mujjana baveeko abo sibaveeko nze abo nabata bali boota nga tonyumirwa kulaba mwana we ng'omuliro gumwokya ne taata wo tanyumirwa kulaba mwannyoko ng'abonaabona kitwale nti kimuluma sibe kiri wadde yafa ewa sijja genda mbyawalagi soba Allah sasa ya rabu wangi bamukubidde essimu agikutte wasahibuhuma fi dunya maarufa nessimu ya taatawo oba maamawo omusamize nga akukubidde tolina kumuwemula obusiraamu tetugenda butwala nga bwetubwagala tugenda butwala nga Allah bwe yakola ki gw'owulira uli imaani yekulinnye kuba kyanawe swala 5 sina kindi si nzituufu naye ng'ozinawo mu kifaananyi tozokola ki gwe obanga kitaawo asamira baganye kwokya ssabo lyasamiriramu ng'osiramuse mpaka olunamala okulaba nti omukowodde oteza tova wano nga wasiramuse noga ntaata oli munda kankwokyeremu ne shirikiwo muleke mukoleko ki daawa omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi mwe muntinkuula nze mbabata omukola ki omuntinkuula yabeerako ku Kaaba eyo gye mulaba eyo Kaaba nga wallahi ekyaliko amasanamu nze mbuza ekibuuzo bwetula Kaaba ng'eriko essanamu oba wetula Kaaba oba wetula sanamu naye nga yakimanyi nti makubadde kuliko amasanamu yetula ki Kaaba naye nga kimunyiga naye nga time tendakola ki gw'oyagala buli kyolabye mu busiraamu bwo okiteeke kuba eŋŋanda zo balamulirewo obakole ki tolina nsonga yokuwemuza taatawo oba ssengawo omusamize akubidde essimu jogera naye munjogera enki bwabanga omutamiivu bajja bagala omukolimira nga omubaka waali kuba yabeeranga omusajja ng'asekaseka naga nti temubeerera abantu bayamba shaitaani kubonyabonya muganda wamwe muleke lwaki muvuma ebigambo ebiwanvu nga temutamiivu yogera ebigambo ebirungi era byoyogera n'omuntu oyo atali musiraamu era nga musamize naye nga si wa luganda lwo ebigambo ebiki mugambe nti nze munnaye ndi musiraamu Allah yatugana okukola ki naye ekigambo essimu yatatawo alo Muhammadi nkimanyi nti oli musiraamu tulinayo empewo z'ekika zakuŋŋanidde kwani mugira amanya nkutawiru oli yakyogedde sinze jangu taata obusiri oba olina ye otegeera luddawa okimanyi nti Allah yatugana okusamira lwaki tatawo omusiriwaza taata Allah yatugana tumusinze nga aliki byemugenda okukola sigenda kubijjamu kubanga bijeberaani ebyo byange taata akuvume akukole ki nze omu ku baali bavumiddwa nga bampemula ebigambo ebinene nga Allah amaze okumpa abaana abameka eyabiŋŋamba nanga nze nkimanyi togenda kubikola bino naye nanga kankugabi balina okugamba abantu abakola ki anti okusamirira okwalula abalala kuba kuwemula so kiri n'asala wampemulire ku ssimu ye mutima kumukole ki saamuggyako ssimu kubanga yali nnyange
ninsigalako bwe ndi naavuma muyakowa nanga esseme ekyo nga kibagamba mbuzi gwobiwulidde namugamba mpulidde maama simu nekola ki ninsigalawo nga kasinga namuddamu sebo aji kiwadde obuuza essimu agikwate ayogere naye buki ne bwanakuvuma weyita ki n'abawala bonna balina ebyabwe abasamize engombe gye balina abasamize abasiraamu bonna buli musamize w'omusiraamu ekyo kigambo kyalina n'abawala balina ebiki fe tusinza abawalabu tusinza Allah tusinza ali Allah yanigenda Allah alina ebibi tumutegeere nga ayogedde amazima naye bwoganda n'abawala balina ki naye n'abanyankole balina ebyabwe n'abaganda balina ebyabwe naye zenna byali bya Allah oyogera naye bulungi togenda naye asigale ng'omuyisa ng'omuki olwo Luganda olwo luki tulutandiseko buki butandise kansubire ntujja kutandikirawo insha Allah mubere kubeera bagumiikiriza balungi era nsaba Allah basuulemu ekisinga obulungi alante anje mu bantu abakeerewo ennyo ya Rabbi wadde nga mugera musajja tumanyire oyo wadde atuziza wano takoza kitaze nsaba Allah anteeke mu bantu abagumiikiriza nange atuwa obusobozi ffenna atwongere okutuwa amaanyi n'obusobozi kulinga enganda zaffe ya Rabbi Allah atuwe ku bibala by'abantu abayuza enganda atumalire mbwetaavu Allah abatalina bawe n'abalina Allah tusaba bongereko ne Allah Katonda tuwa byonna tuwa amagezi n'okutegeera n'okwawula innaka waliyu dhalika walqadiru alayhi kyandibadde kigambo abavuka we muli wano muli banje mulina eŋŋombo mumusinga obungi kyebula nti nange embeera mugumu nga we muli ate mwe mukoowa abavubuka kino kigambo kirimu wasiya mwebuuza nnyo ekibuuzo gundi owasadde so kiri era muba nkyogera kino mukibuuza nnyo ne imamu wange nga sinza akibuuza imamu togamba nti nze kibuuzizza bakikola ki nimbadde mbasaba mutegeere obusiraamu kyeki omusiraamu tebamubuuza lwawasa kubanga okuwasa kwamalayo amateeka gonna agafuba obuki ekibuuzo kyoba obuuza munno nga tannawasa mubuuze nti owasaani ono gwagenda okuwasa kyekikulu okusinga lwakola ki owasaani ani gweyagala okuwasa kituufu ddala yakusaanidde oba gwomusaanidde ddala yego olina okuwasa oba ki naye mujja nitupiika ebibuuzo nga bingi nnyo owasadde naye ntuka tayimu nga sikyagala kunoonyeza kwani gwegenda kola ki nenjagala kutunyeza lunaku ki lwenkola ki nkategeera abavubuka nze siri muvubuka nga mwanze nkaddiye naye okubuuza nga muno nti owasadde mubuuze nga nti owasa mukyala ki okitegedde okusinga omubuuza lwakola ki lwanawasa lwajja okuwasa lujja kutuuka kuba lulinga kuzaala oba oli mu takisi oba oli mu traini oba oli mu lujja okola ki olunaku lwanawasa lujja kutuuka naye agenda kuwasaani mbaki oba kinga zamba kuliko ekituufu byonna singa twebuuza ni gwowasa oba oli otandekeddeawo okutomera naye puresha etusukako obungi bakubuuza owasadde nogaa nti endajja tayimu era kikoze ki eweddeko yenna akola ki Allah namukuleetera nga yeebikiridde mu Ramadhaani nogaa nti seeka Ramadhaani teyinza kugwa nga simukoze ki nabe n'ebiseera binkoze ki noonya ani gwowasa okusinga okubuuza owasa ki mukitegeeze kibuuzo noonya ani gwokola ki okusinga okubuuza owasadde abafumbo mutubuuza omuzaako ddi mubuuza omuzaako ani gee nti kati njagala sekkati ngali munolwa hajati menye ki oyinza nomuwabulaga nti njagalako omusamizi nti atutagala naye bwembuuza nti owasadde toza kumanya bagenda kukola ki abantu balina ebirowoozo mu mutwe omwo gwemubuuza lwawasa naye nga gwanoonya omumanyi njagala nange ananzimbira anteekemu ssente andabirire kati eyo nga akunyumiza emboozi ku muntu gwanawasa nga nti musiraamu kola ki oba oli awutandibadde twewabula nnyo singa twebuuza kibuuzo nti owasaani so kiri okusinga okubuuza nti ki era tanaba kukwasa obuuza nti owasadde gasimanyi
nembuuza nti wasaani ajja mukubuulira. Bw'anaamukubuulira either mulungi omugaye tigenda mu maaso oba mubi mugaye kola ki komaawo. Tukategera kusiraamu abavubuka tulekerayo okwebuuza lwenkola ki ddira owasa. N'abakulu abayina lekerayo okubuuza ddira omugattako ddi omuzaako ddi. Buuza ogenda kumuzaako ani akumenyera emitendera. Saagala wambaga nga seka wange, saagala wambaga, njagala baada asiri, njagala nga bintu bigendera mu buutu yaki amukubuulire. Saagala yasoma, bw'asooka senya sikiso yaba nsusse omutegere gwakola ki. Naye nze musinkana nga ali wanayera masijja namuŋŋoona nga njagala wa diguli nga ali mu kusoma masters nga talina emmotoka wangi nange nazze kubawolezako olwaleero. Soke tubabuuze gwe bawasaani bamala omukubuulira omubuuze ddi. Otegedde okusinga n'omubuuza nti owasa ddi amalire n'okuwasa omubuuze wasizaani. Tuli fenna mbadde kano kabadde kabavubuka kale wasi yabadde yabaki yabavubuka. Tonoonya nnyo olunaku lwokola ki lwonaawasa, noonya nnyo ani gwogenda. Saba Allah atumalire ya Rabbu. Abali mu kifo kino buli lwosaba nsuubira okuba nti nange ennaku gyonna Allah agyemalira. Tusaba Allah atuggyeko ennaku yonna ya Rabbu, atukuumire ekitiibwa ky'obusiraamu, attasa okutyoboolwa n'okulinnyirirwa, attasa okuweebuuka eri mikwano gyaffe n'abaana baffe n'amaka gaffe. Allah tere baraka mu bye tukola yonna gye biri, obanga biri Uganda oba biri wala, Allah tere mu baraka ya Rabbu. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجيكتني كده إن شاء الله.